egyo emyaka nga 10 egiyise President Museveni yategeeza eggwanga lino mu directive no yali nalwakitula. I think yali adwed land grabbers nanyonyola butereevu n'agamba nti bannange bw'oba n'ettaka n'ekibanja kikyo Constitution eri very clear 20 article 237 sub article 8 obw'ekibanja kiba kibanja kyo tewali kwegula ayagala agamba nti yeegula nti weegule oyo aba asaaga busaazi idle talk n'ayongera okugamba maaso tuyagamba nti katundu keesaleko nkuwa ekyapa ku kana akatundu eddala ozimpe oyo irigo abamubbiira sanirigalite oli bw'abanga oguze ab'ebibanja ne bagamba tetukuguza oguze empewo bagende maaso n'okubeera ebyanye n'agamba nti nalina abamugjeewo ng'agamba nti amugobako mubagire eki abo ababagobako babakwate bavunaanibwe era nze nenzija wano and expound that kuba baga nti lwaki teyatunyonyola bavunaane ebivunaane kine baga nti ezo details tezibeera mu presidential directive naye ye yakigamba nti in accordance with the law kitegeeza nti olina ekikyo kyekibanja oli avudde eri n'akugamba nti no kyange nkikutwalako bwetuba teweguze oyo akoze forceful entry that's according mumukwate nengamba nti no bw'ayingirawo n'agiba n'amenya ebintu byo that's malicious damage to property mubakwate bw'ajja n'akutiisatiisa that's threatening violence mumukwate president kiyaga damage to property kiki ebyo yagamba prosecution in accordance with the law ne bunaku ngamba nti no ngaba bona gye nabagamba yebaluwa bano president beri akutte nga tebakwatibwa lwaki kasooka emyaka 10 sulirangayo nawana wekyapa n'omu akwatibwa ng'ate ekirangira nti mubakwate n'olwaliro na Sunday naye wadde n'omuntu gweninde wange mu office n'enkwisa occasion ng'abantu bali nomutundu wano bayingira mubakwate naye tewali abakwata kiki enguzi abo bonna balidde enguzi era senga mpwebu obuyinza obulala butonotono bwe buti nandikoze concentration camps nenkwata abo bonna abali b'enguzi bonna nembassa mu campus ezo ensi yaffe nerongoka olusi kyetaagisa ensi neba cleansed tetukita cleaning cleanse n'oyingiramu ddala oyinza otya okugamba nalabye ku TV kasukidde kabe n'amaziga isimanya byabadde ono pastor ono gwe twagenda naye ejindi we ya pastani ali kuli ku simu alagane yalaze ne brigadier geno wani Lukyamzi nti ebyo byonna zino documents zange zonna ebyapa byange bibino naye bali tebalina kapapula konna n'ogamba nti labono number 1 issue it bajja ne batematema ebintu by'abatuuze ne babakwata ne baba kidnapping ne babassa mu drone ne bagenda ne babasuza mu prison awo around Lubiri awaloka prison kaabwe ne babasuza omu ne babajjawo. That is the issue kakati gwe n'oli okugamba nti olwokuba ne popular abantu baba kidnapping era nebaza abantu bemutu kubanga bekolamo ne bekalakasa ne batuyita nze ne RDC Justin Mbabazi tugenda abantu bekanye muyinza mutugenda ne mutema ebintu by'abantu ne mutema ne muba kidnap ne bibasa mu drone ne muvuga ne mujja nawali abantu namba ne bazikwata ne bakulaba ng'oli mu Mercedes ne bakulaba ki byonna ne bawogera ne mujja n'olabika ku TV nogati abo tebalina na kikoki kyokka tewali n'omu yekalakasiza na ku TV tewali n'omu akubye essimu eno siki mwagala mugirekere President Museveni yeka ensi eyo yajja kulwanira era bwe yajja yagatta n'abantu kyeyava alangira ebintu bino abantu babeere kakati oli TV eno ndoza yabadde bukedde oba ndoza kwenamulabidde nga sirabi papula n'okugamba nti bano oba TC News anchor
bwe oli yalabye ng'omusajja amaze okwogera yandisomye presidential directive nti naye lwakwogera ekyo kyokka president yalangirira dda ng'asinziira mu constitution nti ow'ekibanja si mpapula ow'ekibanja si buno bulisiiti si busuulu si kana ow'ekibanja teeka constitutional guarantee nti etteeka lya constitution yaffe gye tulimu ligamba nti ow'ekibanja okubaako gwe oba n'ekyapa ekituufu ekya mayiro n'oba n'ekyapa ekituufu oba ekya freehold oba ekyapa ekituufu ekya leasehold ebyapa by'ebituufu ebyo bwansi ku ttaka bw'otuukawo n'osangawo ng'ekiri eky'ekibanja kwata ebyapa by'ebituufu obise mu keesi tojja kukwata ku wakibanja nze owekibanja gwe nkusekera busekerezi n'ebipapula ng'ono omusajja ebyo gwe nalabye mbu pasita oyo ayimirira ku kyakinawe nti ebipapula tebalina akapapula etteeka ligamba terigamba akapapula etteeka ligamba kubeerawo the fact of occupancy nti ndi kuli ku ttaka I occupy that land kasitoba ng'occupyinga ettaka eryo nga olunaku constitution eno yafuula atandika okukola waliwo akamalako emyaka 12 ekyo kimala it's a question of law and fact bw'obanga wali that's number one ekyokubiri bw'obanga waliko mu ngeri ya busulandivu kitegeeza nti right of inheritance tikwaliko bajjajjabo ne babaako ne bajjajjabo nga betulaba olinaga ffe tubadde wano emyaka 10 tekitegeeza nti oyo wa myaka 10 ayinza okubanga muvubuka wa myaka 2 naye nga kyagamba bajjajjabe baali okwo najjajjawe taata we n'asikira naye ne bamuzaalira okwo